boogedde ku nsonga y'eggwanga lyaffe mwe tuwangaalira olwaleero. Eggwanga mwe tuwangaalira n'embeera etunyigiriza era etutuusizza buli omu we yeekyayira. Embeera eno nze ndaba nti oluusi tubuusa amaaso gy'eva, bw'obanga totegedde gy'evudde n'ekinaagitwala tojja kukola ki? Kukitegeera. Nze ndudde nga mbagamba ti nali ne mwami Museveni era ze namujjanjabanga. Twayingira kibuga Kampala lunaku lwe lumu nga tetunayingira ne Kampala, onalebo Pike Ssemwogerero oyo yatusanga e Nabbingo ku ssomero, tetunayingira kibuga. Waliwo yatumibwayo okusooka n'amukima n'atusanga e Nabbingo. Njagala tujjukirenga ekyatuukawo nga 26 ogw'olubereberye, era obuyinza obwo bujja kutambuzibwa bannakibiina ekya NRM. Obuyinza bw'eggwanga lyonna bwawambibwa eggye lya NRM. N'eggwanga lyonna ne liwambibwa. Ekyaddako ebitongole ebyali biddukanya eggwanga eryo eryawambibwa, ebitongole nabyo ne biwambibwa. Bibi luvannyuma ng'abalala bonna ebintu bibalemye kubanga bajagezaako buli kimu, naye ekyenkomerero bajja kukomawo bagambe Wanfudu twakwogerera bulijjo tubadde tukunyooma nga tetukulabawo, tulowooza tolina kyotugamba naye webale tututaasa. N'olwekyo banna-DP nze nzize kubagumya, temugwamu maanyi kubanga mwe munnyo mu Uganda muno. Ate ffe tusinze n'okubonabona mu Uganda muno nga Democratic Party. Ezo ze nsonga zange, njagala kubagumya kubanga ndaba tuli mu kaseera kazibu. Tukaanye mu mazima, tuve mu byekiyaaye kubanga buli bwe tubeera n'okukaanya ffenna tweryamu olukwe. Tulinganga ab'ebyalo ebibiri, ekyalo kimu kyali kirina obulo, ekyokubiri nga kirina ennyama enkalirire, ne bagamba tusinkane ku lusalosalo lw'ekigambe kati okuva ku kizinga ekyeno okukituuka gye kikoma. Oyo Kayondo namugamba nagenda ennaku ezo ku kizinga bakiyita Mpata, bakozeko n'amaato bava wali Igamba ne bagenda wa Empata. Natuukayo ng'ennyumba z'abatuuze bookyanjokye babasengula abagagga bayingirewo. Essaawa etuuse tugambe abantu abajja kuno baleme okutujogera ku ttaka lyaffe. Wano wanjogerera wano luluma abawulire, buli ttaka lyetoolodde ekizinga lyonna waliwo alinako ekyapa kati. Mwabatuuze mwalagawa. Nagenze kati balumbye bamawu wano basanga nabadde mwakyoli abantu basula mu nsiisira, naye abasajja abagagga beefumbye ettaka lyabwe okulibabbako. Ekizibu kiri nti ekivuddeko emmwanyi, ekivuddeko ettaka, ekivuddeko ebyennyanja, Ssejjoogwe kulemera kumugalabi. Tulina kwekemba ffenna okulaba nga Ssejjoogwe akola ki? Ekyokubiri nti buli omu yeetaaga munne. Ndabamu ekintu ekirala nti waliwo ekizibu, naye ate ekyennyamiza bwe butakwataganaawo oba okwerumaaluma, ate nga tulina entalo ennene okusingako awo. Tulina okulwanirira kitwandiise bigger picture, kubanga ng'Obuganda tulina okulwanira ekifo kyaffe mu Buganda.
nga Uganda tulina okulwanira ekifo kyaffe mu East Africa, nga Africa tulina okulwanira ekifo kyaffe mu nsi yonna. Kale nno bwe tudda mu butonotono obutwawula ng'ate tulina entalo enneneko ze ndaba tuba twekoze bubi. Bagamba nti the future belongs to those who are organized, and a better future belongs to the better organized. Bwe tunaayongera okwerumaaluma tekijja kugaana bitunyigiriza kweyongera mu maaso. Kale bannaffe mbakubiriza okwongera okuwuliziganya, okwegatta, okukolera awamu. Mbakubiriza weewaawo nga tukyalinda bintu bingi okukyuka, naye naawe ng'omuntu okwerwanako mu byenfuna, okwerwanako mu bulamu bwaffe ng'abantu. Enkuba yiino etuuse, bannakyaggwe abasobola tugikozese mu bintu ebituyamba. Ebyobufuzi byokka tebijja tuyamba, naye mungaawe naafe abantu tulina emmwanyi egatta vvanyu ku ttaka lyaffe, era bw'ogatta vvanyu ku ttaka kitegeeza ne beene oba omulabyewo. Mbasaba mulime emmwanyi, ate omusajja omukunja bw'alima emmwanyi n'agitunda n'alyako, nassaamu n'essupu w'empuuta, tayiswako musale. Bannange mulye emmwanyi, mulye empuuta ku lwa Katonda n'ensi yange. Eno lino eggwanga ly'Abayindi, ly'Abachina oba ly'Abannayuganda. Teeka ne makooti era ne mu constituency eno nakolamu omulimu gw'amaanyi. Kibuule bwe twali tumulwanyisa yavanga eri emukono north najja n'eno, aba ebyagwa ekigaya mu bimanyi bulungi, era byaviirako ne muganda wange ono muteeka mukomera. Naliwa omwanjo nnyo n'abalala okubanunula. So mu mbeera ddala ey'amateeka lulume twakwatagana bulungi era nga tuli ne mu Democratic Party, ate era tukyali bamalirivu okutambula okukyusa eggwanga lino okulizza ku nfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Ebirala yasigala mu DP nenvaayo ne tugenda mu NUP singa obukulu. Nze nkutendereza muganda wange kubanga wabulako katini ate ekintu okuddamu okukulya, naye nkutendereza olw'obuvumu lwakozesa mu kaseera akaali akazibu ngako n'osigalayo mu DP ng'abantu ffenna tugamba nti tulidda Katonda wali batusaasidde naye kati tugenze. Mukama Katonda abankuumire Ssaabasajja Kabaka wange. Tubasaba ffe nga Paliamenti ya Uganda bwe mwagirabye emaliridde okulaba ng'ekiteekiso kiri kisazibwamu eky'emmwanyi ekigenda otulya kitukube wali nga Uganda ate okusingira ddala nga Buganda. Bannange mumalirire, buli w'okwata akazindalo kyogereko tukivumirire, ate tetukolanga ebifaananako bwe bityo. Ekisembayo local governments ekiteeso kye mwalaba nkulembeddemu ng'obukulembeze bwa leader of opposition tukitadde ku floor ya Parliament okulanga ssente zammwe ezitwalibwa mu bukyamu, kuba etteeka lya Uganda liri clear timwe musalawo ssente ezo local raised revenue wawe zinaabeera kye bayita appropriation. Tukiriko nnyo nero muntu ogamba otya nti okutte ku mwanyi oba okutte ku bajjajjaffe, okutte ku banyaffe, okutte ku bakitaffe, olwolwetolo lugenda okufiiramu kubanga ekyo tetugenda kikiriza. Ng'ate bannaffe abatuwa ne ku magezi nga balulume basebe ne banyabo, njagala okubategeeza nti we tulinga abali ku bunkenke, naye era twongedde okutegeera nti omusajja ono alina emmando akanyunyusa ono. Omusajja ono mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, tusobola okulaba ng'olunaku olwaleero lubeera successful. Mwanyambye nnyo kubanga abasapuli baakubye amavi ne basaba Katonda. Leero lwokka lwabasonyiwa emikolo gyange obutagwamu nkuba. Leero lwokka lwe lusoose emikolo gyange obutatabukatabuka lwa nkuba. Kale n'abajjwa nabo ne bakola ekintu awo, ndowooza mulaba kukyotawo amacupa agesimbye bwe gati. Abo nabo bakambwe. Mulabaawo President Mawa olanga olina emikono talinaako kyotunda,
olinda ate gundi anakuleetera federo ye nekuleetera bino byonna kale banaye mbakubiriza nga tukyalinda biri tubeeko naffe ng'omuntu betwekulaakulanya mu ngeri yaffe. Ensi yaffe njagala okubazaamu essuubi, ensi yaffe ejja kutereera naye tejja kutereera nga tuleze bulezi ngalo. Ng'omuntu tubeeko kye tukola. Ssaabasajja yatugamba nti oyo yenna bw'aba alina kyakkiririzaamu ng'akyagala n'asigala ku mazima n'abeera mu malirivu, odda ki ky'oyagala n'okifuna. Kale mu bigambo bya bannaffe boogedde mulimu ebyennyamiza naye bituwa essuubi, tutumanyi ki ekyokukola era tukikole nga kitandikira ku ffe ng'abantu. Kyebadde nfuna mu nnaku nnyingi nnyo ezidiringanye bukyatuva mu kalulu na biki nti amakubo ago gagwana gaddibwemu tugende mu maaso tulabe engeri yinza okunala Uganda. Kyenyinza okwogerako ku nsonga eyo, tuli mu masaŋŋanzira naye waliwo obubonero obulabika bungi nti abantu mu ggwanga lino, abakulu n'abato, abagagga n'abanakunaku, abaami n'abakyala, abeere wa boodabooda, abeere muvubi, abeere muyizzi, abeere tawuni obwa byolumbe, ng'ensonga z'obusika, ensonga z'okugabana ebintu nga ziwedde, ng'olumbe lukozesebwa kutabaganya baana. Ennaku zino waliwo embeereze mu kintu kyetamanyi n'ekisalya amagezi. Ogamba nti oluva emagombe tulaga omuki omusika, eyo si nnono yaffe. Bw'oba osazeewo okukola ekintu mu mpisa gye kirimu goberera amateeka. Bw'oba oli musambi wa mupiira bw'ogenda mu kisaawe wuliriza liifali. Bw'osala ogamba nti oyo yabya lumbe lugwa mu nnono na mbuwangwa bwaffe buwa ekitiibwa.